mu ntebe yange. Sandra, tuyinza kutegeera mbeera gy'empitamu. Sandra buli wetandika okulaba omusajja oyo nende ebintu nga byekyanga omulimu manya guweddewo ne guno ogugenze. Mbadde nsaba okakkane mukama wange. Ebyo byonna by'olaba simanyi olaba biki byonna bisobola okuggwawo. Ffe tulina saavisi wa Pastor Kiganda Mukutula Njegere. Ebyo byonna bisobola okuggwawo. Pastor Kiganda mukama yamuteekako ekisa. Bwekibanga saavisi ya Mukutula Njegere nanyamba mwenna ataasibwa ntwala tugende. Mukutula Njegere buli kikutte ebyenfuna byo buli kikulemesa okukulaakulana kyokwata ku kyekyonunika abaana we batasoma buli njegere olusibye obulamu bwo lukutukira mu Mukutula Njegere. Mukutula Njegere Bishop David n'omusumba Sindi Kiganda bakutuusako okusaba kw'okuyita mu kiro okwa Mukutula Njegere buli wammande okuva ku saa 12 ez'akawungeezi okutuuka ku makya ku Christianity Focus Center Emmengo mu Kisenyi.